Ennyonyi ya UPDF ennywanyi eyagudde ku kyalo Nyamisingiri olunaku lw'eggulo ekiri ku nsalo ya Kabalole ne Ntoroko kikakasiddwa nti yafiiriddemu abantu 3 okuli abasirikale 2 abagibaddemu ko n'omutuuze omu abadde nannyini nnyumba kwe yagudde. Olunaku lw'olwaleero tuzeeyo ku kyalo kino okulaba embeera nga bweri era abatuuze baliko bye batubuulidde. Batuchwire kuli misinde paka akasozi kuli. N'omusajja afiire mu John Mukidi n'abere yemerire hinaitwe hanyuma kumalira ekintu kyaruga kyakoraki kyamutema yagwa hasi twagenda twamwikaho twasanga ikintu kimuchwireke ebyendo ndiye njuye yonyine usamu nekintu neki nosokwiho munju ne mwani gwange gwona guhire nebi ebyoma bindi birugire mu bicyali nka umulandi yangaho no batangire no kugenda nka mu ego mwalandi bantangire no kuraro munju yange ferirwe neiba weitu aberale murungi aberatali mubi abena abaza kurungi n'abantu nasaka nabo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Ntoroko William Kasoro kona abe byokwerinda tusanze balambula kifo kino era ssentebe wa disitulikiti eno aliko byatubuulidde ti abamaje batuwadde amagezi ne bagamba tekiri kirungi local leaders tetusanye kukkiriza abantu bagende mu makaago kubanga ennyonyi yagudde ku mutu gwenju ne crash enju ne koja ki enju egudde wansi kati muyinza kuba muri mu bombs ne bombs enyine endala enene twazilabye ziri mu compound kakati awo tekiri kirungi nti abantu babeewo nti bo bafiirira kubeera w'omugenzi mukidi kati UPDF etusuubiza nti enkya egenda kuleta ba expert ba bombs balongose awaka na wali ku nimiro mu mwanyi bajemu byuma ne bomu ziri wawo kiki bo abana bo mugenzi John Mukidi baliko bebasabye government okubayambako mu bwangu. Ikintu kwanza kunyamba ingonza babanze banyambe okuja gama banyoleke kuzika muzeyi wangu kumali bataka muzikire nataka abanza amalire kombe kenzo ginya ko batuyamba tumeke kenzo yetu nyakugwira deni mama mali ikintu nacho bakitekanize bateke kuzika muzeyi oba bana basolunge murundu gum balitemeze bamuzike n'abantu bali mingani zake enzo turuge namba twatuyeke tumanyi kwehereka abana kusoma na twetaga muto obuyambe mutukwatero. Ennyonyi eno si yesoso okugwa nga n'omwaka oguwedde mwezi ogw'omwenda waliwo ennyonyi yagwa mu bitundu bya Saaka e Fort Portal. Nze David Bukenya, NTV Akawungeezi.